nga lyafiirwa obumbi bw'ensimbi 4 nga kino kyava kubbibwa amasannyalaze wano mu Kampala n'emiriraano. Wabula awamu Uganda yafiirwa obumbi 55 okwetoloola ensi yonna. Ekitundu ekisinze okulabikiramu obubbi buno ye Bulenga ng'eno obumbi 6.5 ze zaabulira mu bubbi bw'amasannyalaze. Kino kiwaliriza abakulu okuva mu kitongole kiwumeme okusitukiramu okuttukiza ebikwekweto ebyokulwanyisa obubbi bw'amasannyalaze okuyambako eggwanga okwongera ku nnyingiza yaayo mu nsimbi. Eriyo abantu abeerimbika mu mulimu gwaffe ne balimba abantu nti bava mu kitongole kya wumeme. Abakozi baffe babeera ne identity card, babeera ne gawuni ezaffe, era omuntu wajja ku layini y'oku mutigo ewakaawo sooka omusabe identity card amaloko kakasa nti ekimuleese kye kino. Ashraf Chemonjezi ono nga yakiikiridde omuduumizi wa polisi y'eggwanga Martin Okoth Ochola y'omu ku bawadde obujulizi ku ngeri abantu gye babbamu amasannyalaze. There are some combo team members or those masqueraders who go to clients and tell them that we can give you yaka, that you pay 50,000 and then for the whole year you will never pay again. Then after doing that, they come and send another group again to come and tell, we know you that you have an illegal illegal connection. So they keep extorting money from that team for a very long time. Chemonjezi onongeera yakulira ekibinja kya poliisi ekirwanyisa obubbi bw'amasannyalaze, amazzi n'ebirala agamba nti ebitundu bingi bifiiriddwa abantu abeegeziwaza ne babba amasannyalaze. Even Kapchorwa, where I come from, they bar at night. This one I communicated vividly because CP. People, if somebody has been electrocuted and it was illegal connection, because of fear of being prosecuted, people bar at night and you just hear that they bar at Chelangat yesterday. Bulijjo abakwatibwa baweebwa ebibonerezo ebisaamusaamu. Wabula ku luno Peter Kawuju omwogezi wa wumeme agamba nti waliwo etteeka eppya erizze. Kkooti ey'enjawulo yamaliriziddwa dda okutegekebwa ku Buganda Road, eno nga yakuwulirizanga emisango kika kino wamu n'emmeeza ku bitebe bya poliisi byonna mu ggwanga. Waliwo ebiteeso ebyayita ebyateekebwamu ne tugamba nti twongeremukko ku kasente nti omuntu bw'anaamanya nti bajja kunsaba obukadde 10 nti nsemberedde line nzibya amasannyalaze, kijja kuleetawo at least embeera egenda tuyamba okulaba nti tebeeyongera na bikolwa bya kubba amasannyalaze. Desk eyo ya economic crime eri mu Buli division wano mu Kampala, utility court eri mu Buganda Road. Emisango gyonna ez'amasannyalaze tugitwala mu Buganda Road Court. Wabula baamu ku basuubuzi be tusobodde okwogerako nabo be bakwatidde abaabwe omusango bagutadde ku bisale by'amasannyalaze okuba waggulu ennyo. Kino kye kiviirako oluusi obubbi bw'amasannyalaze. Titus Jemba, BBS Telefina, ageesigika.